Okay. Omuntu amanya birthday boy nango olugambo lwekikole in the background. But of course he's my friend. Era nga tubebaza mwenna bayita Platinum abagira Aropex Style Adhesive. Waliwo yangamba Tasha kanamba katuwe slow more time. One more time goli slow. It is 070-884-28-2 ye number ya Platinum. Tulibuziga after Teletubbies school. Abotuka osobola tukubirako oba nofuna directions whatever the case is kuba kunambe yo. Okay, there you go. Atanga birthday, I celebrate the birthday ni muganda waliwo some other friend of mine wamita I Octane Devi. Then kadata waliwo ne sister wa mukulu cousin sister wamita Mindra. Ifana na celebrating anaye happy birthday tujabikolaga ka maso naye nga of course Aropex Style Adhesive engero bajukiza nti 29 Tash kagwake kagutonye tuli wa Chris Evans Kawesi tugenda kunyumirwa ndongo sema dongo mujje ku another love bikalubye concert tunyumirwe ndongo. It is I think this week, right? 29th in this Saturday. Please bless yourself for mwana mlenzi ono. I want to went and because soko maleo muganda wa foyo nkugamba Freedom City enteeka muzira babulungi nnyo ku screen ya faawo banayi mujje muwagire muganda affe Kawesa muze muwagire ndongo muwagidde abantu bonna. Now come and enjoy music. Ndongo nunji, everything is on board. And of course it does the support. Atene mbajukiza ni Can Resort Reza enaku z'omwezi zigenda kubanga 5 November. Mama Swaneti mu baletedde chocha extra concert ya David Lutalo mitwalo 10 mutwalo ordinary temuti annyo mitwalo 2 ne mitwalo 5 VVIP oba table. So mujje tunyumirwe mujje tukube ndongo fenna tujja kubeerayo abagazi ba David Lutalo abasubwe Kampala abasubwe Mbarara fenna tujja kubanga twesanga ku Can Resort extra concert. Thank you so much. Kale enteekateeka yeyo Tasha gikunnyonnyodde kakati tugende mu mboozi obadde otugambye emboozi. Yeah, sure. Oyagala tudde kwani? Ku reactions abayimbi. Abakiise bambi. Abakiise mwenna abayimbi babubeereddewo. Baatukoze bulungi nnyo. Okuva ekiro olunaku lwa Saturday, olunaku lwa D, actually it was a Sunday. Ffe we twayita nenga olaba buli muntu ali ku ekyo. Saturday ekiro abaana basula bali ku muliro ewaka bamugumya. He wasn't fine, but of course buli olaba mikwano gyo nga giri kumpi. Era abasinga bagendera ddala mulumbe nabagambye da big aya ade bamugamba mbu yali mukulyanga munnaakaaba yabagambye munne yamugamba akoleki ate nga kituufu omwana we yali okuva kiro ekyo by the way nzidira atuleetera n'omuceere n'agamba saalya nga muganda wange akaaba ekiro. The story people don't know. There is a time Big Eye and Eddie Kenzo baali mpale zinywera miguwa nga Mande oyo yababeezaawo era Mande yali nkizo nnyo okulaba nti Big Eye ono actually abaana byombyogere naye bagamba ebirungi tebitotolwa tubyogere ffe tutasulwa kwogera Mande Kenzo of course yali ayawukanye ne Big Eye natali Big Eye Donezera nga tayagala munabeere negundi ono nga ye Kenzo Mande ng'alaba ate Big Eye amwagala nnyo ate nga Kenzo si byaliko Kenzo bado yonagambanga Kenzo manyi mukyalo no I know you're a respectable man mufo kyo mumalira ebiseera muleka ate Big Eye mulaba yamwagala mullo era Kenzo n'akiwuliriza mbu nagamba okene oli muganda wange ate nze omukyala omala ali omuntu ng'akwagana gwe si gy'oli ate oli amwagala so eventually era n'anyigawo pass before you know it Big Eye so he's been a good guy wonno ogenda okunjogereza amale akalebule so tuveko naye ngambi Big Eye ayagala nnyo Kenzo omwana oyo yabadde okuva omukulu oyo yava mu bulamu bw'ensi amubeereddewo abamunenye okulya mu kiveeko so tufunye reactions okuva mu bakasuku Jacob Omutuuze kasuku ngo nesibyeko kiki Jacob Omutuuze awamu n'omukulu omubwati muganda waffe Lil Puzzle Lunabe Tufuye Masaka tutera kujja lwa Eddie Kenzo ebuulira story kugamba olaba Kenzo yave Masaka ku street najja nayimba nange nja kuyimba so bwe twatuuka bwe twajja Kampala nga tutandika okuyimba ndozaali 210 awo twagezangako okuyingira mu big talent abajjukiranga ajja live enkadde naye nga bw'omanyi twalinga tetufaananika nga tulabika bubi nga bakugamba tojja kuyingira motoka ya mukulu kakati noga nkoze nti yanavudde bwayise mbaga ngenda kubeerako n'omukulu leero ate nzireyo naye nga Mande oyo nga bwafaanana bw'abadde alinga agamba gwe tovaawo
beeraawo oli munnamasaka muno gwe bwajja mugainze ndi w'emasaka emmotoka ojja kugituulamu so nga munnange ng'ogituulamu ne ku bivulu bya edikenzo byabanga bizibu nzijjukira ebiseera bya mbirombiro suuna beni ne mbazira to ne baava emasaka ne bajja ne batusanga erugogo nga kenzo ayimba ne batugaana okuyingira mande bwe yatulaba n'agamba omusajja yali ku mulyango namugaa bano bannamasaka ono mbazira ono suuna beni ono omwana bamuyita liripazo baleke bayingire ekivulu kuba kenzo yali ku stage kale ngaze nsaaliddwa nnyo mande y'omu ku basajja abenasooka obafuna obutakkaanya nabo big talent omanyi n'entongo oba na principles zange omuntu atasobola kutegeera mu mande lumu nga ngendako big talent eri tamanyi baireni nga awulya dj jakuba omutuuze naye nga tamanyi nenzugula nambuza gweyagala ki nemugamba nsooka mufuna bwejambuuza gweyagala ina okola nga afaanamu kenzo nesakifaana nyingira buyingizi nagamba gwe sebo gitawo wano oyagala ki nemugamba sebo njagala kenzo bakwetaani gamba bamuta jakobo omutuuze gwokoledde bambi nsonyiwa so mande abadde muntu nnyo nga afaayo nnyo okumanya abantu sookera ddala ate wakutegeera tusobola kyakuwerabira mande n'ekirala nti ye muntu nze gwe nzijukireko nze abadde ancunya nnyo nga bwenyingiza emmotoka mu big talent amanya ababeera sente era ng'agiddamu n'ajjamu sente n'atamba butambuzi n'agenda n'agamba nakola gundi otansasula nkadde zino zitutti so mande kubange abadde kyali wange niweba n'ekizibu kitya nga tulanya okugamba nkujjako n'ekizibu ekiti njagayo miliyoni emu nga miliyoni emu mande ogenda gikozesa kale nfunirayo 10 kati abadde akinyonyonze reema n'abalala abadde sokozi bwebayagala sente so mande abadde kyali waffe era kubange tugera musuba ng'omuntu kyannaku nnyo tasobola kuyimira namu kukamera kwogera because oli blood wennyo basigala bakula babi nga tanakufuna muganda omuwala so kibadde kyakusalirwa nnyo kuba nti mande atuvuddeko according ku stories zivaayo bagamba mande yafudde ki mande bamukubye bukubi yafunye okutakkaanya ne banne bye baali bamukuba n'afuna obuzibu ku kawanga era kyamuviddeko nti bulamu bukomakereza bageza kumutwala mu ddwaliro nekyabadde too late gyeyafiiridde batanduvudde nti okufa kyekimu ku bintu byetosobola kema kyakutegeera nti ogera kufa otya kijja buzinoga nti tayimu eyo yakufa wena wajja nakubulwi uba bulwani noofa so mande badde bamukubanga najjanjabwa naddawo nga mugumusa mande abadde muyimbi oba mande tabadde muyimbi mande abadde muntu ng'ebintu bye badde talina kyayagala kukola naye abadde yakatandika okukola bamugulyako booda nga ye omuntu nebigaana kati mande abadde muntu ali awo nga ye obulamu bwe abutwaza kubeera freede abadde muntu wasanyu ye nga ye tomubuulira ebyo kusimaye kuddaawo era wakutegeera nti gwe kyaliwe obeera kyaliwe ebyaddala so abadde si muyimbi nga nebyokuyimba si byalinako tabyesembereza naye okubivula abeera ku mulyango police back stage ngalaba muganda wa performinga abadde nga mande abeera ku mulyango edikenzo ekimu ku kyemumanyiiko tagaana bayimbi bato oba ofaanana otya kuwa omukisa n'omusemberera naye obuzibu bwe bubeera kwe kusanga nga edikenzo ayingidde ekivulu muganda wange nga tonnabakukubayo yadde oluyimba kiba kizibu naye mande kyabadde ngaakola ye bw'aba yakulabako lumu oba nga weeyisaayisa mu maaso ga edikenzo nga ono mumanyi itawo oyingire kakati omuntu bw'atyo tumusaaliddwa nnyo. Okay, ndowooza mulaba ovaawo banakwogerako biki byokoze. Sometimes it is a legacy you leave behind. Sinnaku z'olivinze ez'obulamu obwo wabula ffe abasigaddewo kozo first ffenna lyekkubo teri agenda wangaala myaka 1000 1000 years from now tujja tuuka nga ffenna tetuliwo so live a moment buli ofunye chance ebeera omusanyufu sanyuka 1000 years jaba tuliwo tosobola you guys and by the way teri nagenda kujjukira bye twakola ne bazzukulu baffe batubajjukira you know nja kulekawo abazzukulu abalungi ennyo ab'empisa naye sijja kubaawo so live a moment please gwatula ku lusegere you know beera omuntu ow'ekisa you people don't like toyisa bubi bantu you know life is short actually live as a bad person